Omulamuzi wa Kooti ya Buganda Road Ronald Kayizi alagidde yali omumyuka wa RCC w'Erubaga Anderson Burora azibwe mu kkomera e Luzira okutuusa ku Lwokutaano lwa wiiki eno oluvannyuma lw'enkalu mu by'amateeka wakati w'oludda oluwaabi n'oluwawaabirwa okulabikira mu kkooti eno olunaku olwaleero. Bannamateeka ba Burora bakalambidde nga bagamba nti emisango egyateekebwa ku muntu waabwe si mirambulukufu nga gyetaaga gimuggyibweko ateebwe agenda alye butaala nga bano kubaddeko Benjamin Katana, Muhereza Kenneth, Philip Munabi, Wamala Samuel, Tumusime Kato wamu ne Kamukama David nga bategeezezza omulamuzi nti empapula z'emisango egyateekebwa ku muntu waabwe si ntuufu nga n'olwekyo emisango gyetaaga kumuggyibwako. Okwemugunya kwaffe kugamba nti byebamuvunaana mu kkooti tebirimu tetunabiraba ne kati. Bamuleeta mu kkooti nga bagamba yatyoboola erinnya lya sipiika wa palamenti naye teri bigambo byonna bye baleese. Bagamba tebigere bigambo kuva mu Gwokusatu omwezi tuka mu Gwomukaaga. Naye tekigambo na kimu kye batadde mu kkooti okulaga nti yakyogera ate kityoboola erinnya lya sipiika wa palamenti. Bongeddeko nti n'oludda oluwaabi ku mulundi guno lulemereddwa okubaako ennongoosereza ze lukola nga bwe lwasaba wiiki ewedde nga bagamba nti n'empaaba yaabwe enkyamu kuba terambika bulungi misango ki omuntu waabwe gy'avunaanibwa nga Kamukama ategeezezza nti ebigambo Burora bye yawandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter tebirambululwa nga yandiba nga yali amubuuzaako bubuuza. Tusaba kkooti emute adde waka ebinaaddamu tujja kulaba bwe tubikolako naye kati twagala tusooke tugende ku rights z'omuntu waffe bamufulumye ave mu komera. Bo bannamateeka b'oludda oluwaabi abakulembeddwamu Richard Birivumbuka ne Ivan Chaze bakalambidde era ne baluma n'ogw'engulu nga bagamba nti omusango gwe baggula ku Burora gusaanidde era nga mwerufu bulungi nga bongeddeko nti si beetegefu kugukyusaamu wadde okubaako ennongoosereza gye bakola. What was talked about were the words. There was nothing to do with the tweets. There was nothing to do with the act. I would have brought in also, would have dissected the section in which the abuse person was charged, which requires sharing, reading or something like that. Would have brought that. Omulamuzi Kayizi ategeezezza nti ebimuweereddwa enjuyi zombi bingi by'atayinza kusoma mu kiseera kino ng'ategeezezza nti yeetaagayo obudde ayiteeyite mu mpoza zombi era naawe Olwokutaano lwa Ssabbiiti eno lw'anaaweerako ensala ye ku kusika omugwa okuliwo. Because I have to read all these things and I don't want to take work home. So allow me use Thursday to try it because tomorrow is the day of full as I've seen that I'm in court. So can we able to come back Friday at what time? The bus comes at 10. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka b'omuwawaabirwa ne babaako ensonga ze balambulula. The accused was not told whatever word he made against Anita Monk. He could have made tweets about greetings. Could have made tweets about praising her. But saying that whatever he made between March and June could constitute an offense, we find to be improper. Like my colleague has said, it's a defective charge sheet. As we are arguing, we have proven that, and as we are waiting for the charge sheet, we send a signal out there that anyone who wants to have a political score should not use courts of law. Bye ebyokwerinda ebweru wa kkooti binywezeddwa wamu ne munda ng'abasirikale okubadde ababadde mu ngoye eza bulijjo n'abali mu byambalo balabiddwako buli wamu. Burora avunaanibwa nga basinziira mu tteeka erifuga enkozesa y'ebyuma bikalimagezi erimanyiddwa nga Computer Misuse Act 2022 nga kigambibwa nti ono yasinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter ogumanyiddwa nga X mu kiseera kino n'abaako obubaka bwe yassaako nga buvoola sipiika Anita Monk. Burora bw'aba yavaayo n'ayogera ku buli bw'enguzi n'obulyake obuli mu paalamenti naffe nga ba activist ngaffe abali mu bibiina ebirala kitukakatako okuyimirira naye era n'okulaga bannansi nti omuntu yenna avaayo naddala okusirisa eddoboozi eryabo abalwanyisa obuli bw'enguzi abalaga ensimbi y'omuwi w'omusolo engeri gy'esaasaanyizibwamu tuba tulina okuyimirira naye. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.